Basebo ne banyabo olwaleero ndi musanyufu nnyo lwa nsonga nayitiddwa ow'ekitiibwa acting ED ku nsonga ezibadde zigenda maaso nga teyampisenze kanga omuntu wabula yayise ba stakeholders mubaddemu n'obutategeeragana mu kyaki nti osanga hamu yaziba amakubo agagenda ku kyaki mubadde mbiwulira nga mulimu n'ensonga endala ezigamba nti enkuba eyatonya juzi amazzi ga flooding ne gagenda mu yuno olw'ensonga oba olw'ebintu bye twali tuzimbaawo naye tutudde ne ba stakeholders bonna ne tukkaanya n'ekya pulaani nti osanga mu byazimba tebitambula mu mateeka naye mbadde guided ate nga mukimanyi mwonna tewali ali waggulu w'amateeka kuba ekitongole kya KCC ekituwa olukusa okuzimba mbadde guided ED ne ttiimu ye omuli engineering physical planning n'abalala tuyimirize buli ekikolebwa wansi awo okutuusa we bajja beetegereza ensonga bakutuwe technical guidance mu implementation kyetukkaanyizaako era emirimu gye tugenda kukola giyimiriza n'ensonga endala twebaza nnyo era ntwala omukisa guno okwebaza ow'ekitiibwa Archbishop olwa guidance yatuwadde n'atugamba nti kiri kijjukizo kuba abantu abasabira mu kijjukizo ate bagenda ne balaba omupiira abantu abalaba omupiira be bavayo ne bagenda ne basaba mu kijjukizo kati n'olw'ensonga eyo ate nga nze ndi musajja atya Katonda sikiwa nti muntu yange ya Katonda mutuufu nsobola okusiba ekkubo erigenda eri Mukama era twakkaanyiza nti tulina bye tulina okukola wammanga okulaba nti ekijjukizo kino kiri accessible at all cost omuntu yenna ayagala okusaba nga ayina eddembe okutambula obulungi paka watuka gyakola gyalaga si bigere byokka wabula n'emmotoka kati tukkaanyiza ku nsonga zonna ezisinga ffe okuzimba tuyimiriza bakama baffe bano bajja kuba tugaidinga on way forward ekirungi twaba tutaddemu submissions endala era tusuubira tujja kukwatagana tulabe nga Uganda tugikulaakulanyiza wamu n'ensonga endala mwonna gye mumanyi Nasimba azimba ekisaawe kirabika bulungi nnyo munda ne ba inspector abajja okulambula ekisaawe kino bajja ne batugamba nti wadde ekisaawe munda kirabika bulungi naye wogenda munda amakuba agakutuusa mu kisaawe in fact batugamba ebintu bibiri okusingira ddala tulina okuimprovinga ku access eziyingira ekisaawe given the large numbers of people abakolera wansi eyo n'ensonga ey'okubiri balaba emyala gino nga giyita kungulu ne batugamba nti tulina okuziba emyala gino gibire nga giyikola kigiyita wansi for health purposes and sanity obuyonjo n'okubeera nga abantu basigala balamu kuba emyala mugiraba gibadde gikulukusa ne bannaffe abamu kati nga tulina okuziba emyala gino ne bakama baffe bagambye bagenda kujja wadde omulimu gwetaagisibwa mu bangu in fact tulina n'abakaafu abajja wiiki eno etandika era okuddamu okwetegereza ne mu December tulinayo abalala ne tulina targets zibaatuwa ebintu ebyo tulina okuba nga tukoze nga tukoze naye nsuubira nga tulina guidance y'abakama baffe bano tugenda kikola mu budde ate tukole omulimu ogusinga okuba obulungi kujjako n'ekya kyetukkaanyiza nti ensonga ya flooding mu wino mwenna mugimanyi ebadde ebbanga ddene ate sijja kwogera ku wino yokka wabula n'ekisaawe kibadde kifulaadinga kati abakulu bano beeyamye ne batugamba tujja genda twetegereze emikutu gyonna egiri mu kitundu ekyo tulabe engeri gye tusobola okukwatagana okulaba nga tugitereeza nze nga Hamu Enterprise mpaddeyo n'obweyamu neŋŋamba nga omanyi nti aba State Council ebiseera ebisinga bakolera ku budget bayinza okuba nga tebali ready okuba nga biŋŋanga mu nsonga eyo tusobola okukwatagana n'ewamu n'endaba kyensobola okutuula mu nsawo yange ne tulaba nga emikutu gyonna tugigogola wansi eyo olw'obulungi bw'ekitundu n'enkola y'ekisaawe ekyo ekisuubira abantu okujja mu AFCON mbungi okulaba nga balaba empiira ate nga basanyukirawo